Naawe osobola mu kyenkya ng'awagiddwa Answered Prayers School of Nansenge and Midwifery erisangibwa e Kasambya e Mubende. Amanya agange nze Kikomeko Yahaya butya twatandikamu omulimu guno ogwa fanisha omulimu gw'okubajja omulimu guno ogw'okubajja kyegulina nti gulimu okusomooza kwa maanyi nti gwe omulimu oguli awo ogutalina bbeeyi ku bintu bye tukola gwe omulimu oguli awo ogwetaagamu amazima n'obwenkanya kusinza kikyokolera abantu gwe omulimu oguli awo omuntu ojja osanga ekintu nga tamanyi wakikoze mu muti ki naye ng'olina kukozesa bwesigwa na kumanya nti omuntu ono ddala ampadde ssente ye nga ayagala alabe value y'essente ye. Okusinziira omulimu guno ogwa furniture tugezezaako nnyo gukola nga tuyiya ku design ez'enjawulo okugeza ng'abantu olwaleero nti baagala nnyo ebintu bino ebiva e Bulaaya. Era design ezo ezimu ku zo abasinga bazisanga wano ewaffe tujja ne tusanga okusoomoozebwa nti balwawo nnyo okukkiriza nti ebintu ebyo bikolebwa wano waffe Uganda. Tulina mashini ez'enjawulo ezituyambako okukola design. Tulina okugeza nga buyinza okulaba mashini kati ng'eno nti mashini eno abagimanyi obulungi bagiyita rota machine nti etuyambako nnyo okukola design ez'enjawulo okusinziira ku bintu bye tukola. Tujja tubeerawo ne zino zi mashini nti abasinga baali bamanyira nnyo zino ziranda naye ekola kubanga yo tesobola kuvaawo yenna nnyini mulimu guno gw'okubajja. Kanye tujja twesiŋŋaana nti tuze tulongoosaamu nti landa ate we tasobola kulongoosa ddala tuba ne mashini zino gino tutegedde nga gulayinda nga bemugiraba bwe muti nti egezaako nnyo okufinishinga embaawo bweti nerabika nti nno ekintu ogenda kivaako kakifunye finishing omuntu gwe yandyegombye okutunulako. Era tulina mashini nyingi nnyo ez'enjawulo tukola ebitanda eby'omulembe ddala ng'era bwe mubirabye tukola entebe tukola amakabada agagenda mu madiiro wabaawo ne mufumbire tulina kabada zetukolerayo tugenda mu bisenge eyo tulina kabada ezaayo zetuyita wardrobe zetukolera mu bisenge eyo ddala kwabo bannaffe abandyagadde n'ekintu kati ekitambula ekiri ku mulembe. Okusinziira kubeera nti buli muntu abaako omulimu gwe yajja okuweereza nti nange Mukama Katonda ogwo omulimu gwe yampa era mwebaza nti omulimu yagumpa ate nange ngwagala kubanga omulimu gwonna ng'onaagukola gukunyumire era n'okugufunamu olina sooka kugwagala n'okugulagala abo nti ddala kituufu njagala nnyo omulimu gwe ogw'okubajja kuba olw'ensonga nti okola ekintu ng'okijja mu mutwe gwo weyongerako nnyo n'obukugu okusinziira mu ntegeerayo. Okusinziira ku miti gye tulina wano nti tulina emiti okuweereza ddala tulina emiti egivye ddala wano ginnansango egyaffe tulina omuvule tulina omugavu tulina emisambya nebabaawo n'emiti egimu egivye mutala mamanja awatuliraanyeko nga mahogani naye ng'ate emiti egyo gyonna nga bwengimenye nti n'emirala mingi nnyo emirungi naye twesigama nnyo emiti egyo nti ginnansangwa ate abasinga bagimanyi nti omuti ogwo obanga okozemu ekibajje ddala kubalina ku bibajje ebirudde mu nju kizibu osanga omuntu wawangaza ekibajje ne kikaddewa nga kibuusa emiti egyo gyenkoonyeeko wabbali awo giba miti mirungi ensonga naffe lwaki tusinga nnyo gikolamu okusinziira ku bintu bye tusinga okufulumya abantu bye batwala. Naawe osobola mu kyenkya ng'awagiddwa Answered Prayers School of Nansenge and Midwifery erisangibwa e Kasambya e Mubende. Yes, mwebale kubeerako n'okutegeeza nti osokuweereza obubaka bwo obwa video message kwata essimu yo mu makiikakiika bw'oti munnange oweereza obubaka bwo nze gundi nze Nalubwama gundi mpeereza obubaka bwayi gundi ne gundi oweereze ku 774 075 video message naye twaga tugendeke wakafuluma gundi bujja omunnaffe President Museveni gy'agenda okubeera nga atafasira abaayo nga abasaba akalulu nga abaperepereza akalulu bundi bujjo kyekiriyo baani abaliyo ensonga zigamba zitya bitanga kafuluma yatusedda tubuulire. Wasoti omulabi wa Bukedde TV amanya nze Julius Kafuluma webale kulaba program ekyenkya ne program sisimuka ku TV West
tuli mu district ye Bundibujo esangibwa wano mu Rwenzururu sub-region wabula nga wano wendi ndi ku kyalo ekiyitibwa Abedo ekisangibwa mu gombola ye Ntotolo wano mu district ye Bundibujo. Ekyalo kino kiri wansi w'olusozi olwa Rwenzori era nga abantu bano amazzi amayitirivu gaali gava ku lusozi olwa Rwenzori gajja ne ganjala mu mayumba gaabwe ekyemmangaawo amayumba agasoba mu 6 ne gabeera nti amazzi ago gabagobamu kuba gayonoona ebintu byabwe n'amayumba gennyini ne goonooneka olw'okuba nti omugga magaali galina okuba nti gayita gwali gujjudde ne gubomoka olw'amazzi amalala ne gajja ne goonoona amayumba gaabwe. Naye sinkanyeko omukyalo ono atubuulireko ku ngeri gye baakosebwa n'engeri gye bandeetaaza okuyambibwamu kuba nkitegeddeko nti okuva baafuna enjega eno emyezi 8 egiyise tewali yadde omukungu wa gavumenti yenna yali azze wano okubayamba yadde okubaako engeri yonna gy'abawamu essuubi ku biki bye bandibadde bayambibwamu. Maama oli live ku Bukedde TV tubulira amanya go. Amanya gange ndi Naitekezia Babia Namwandu. Naye tukatandika mwaka guhoye amasi kutusesekamu kiro kyokubanja kyonenya amasi ngasuulya mu manomba chiamani asaga atulora akukayo buli kiro omwaka gwawo last year dumbi gune mwaka gatuda kutandika kweli kwa musanju gatandikira kimwe n'obwalo bunikana kuseseka ati ekyalugiyemu gagenda gasesekera kimwe mu manomba gatu gabengeramu tiga kalugagamu n'obwalo owa disaster akasa ayika balutendo akolaki abirora agamba ati amabale gana mubuli ewaya niso sina mubuli baitu amabale gali naye bisabine bikabengera kimwe kubo byagendera kimwe nebwo ni namba 5 agenda gayika district ahayo report bintu byona kubabibenga aka kusawa zino mubeerawa mwadukirawa twadukira wano twapangisa tukapangisa amanomba nago ololengo kutuli tukaleka amanomba gatwa agaterekereye ekisenge kimwe mukukiralaga muna abana mole mote o muntu aniye musuli kugugua tanake obigwe buli kintu kyona obimele toli na kyo kukora anyale toli na kyo kukora tubulwe nango kutukukora nsonga ya kabiri omusire gwanje gwona emisire ndimiro koko yange yona yagenda mugona gwakala ati ebyabagabire haina omusire tinkyali na kantu kona wena businge bumbule kimwe mwagala kuyambibwa mutya mulowooza mwandibadde muyambibwa mutya bangu baye bakoli ikiba banjiye kutegula amasi bagakolera kimwe na amani niko tuyambibwe kurungi baitu masi gatayambi gatagiri ekyalo kyona kikuwa masi gonka Okay, ndowooza owulidde ensonga z'omukyalo oyo ensonga tezinamu yadde essanyu tebalina ssanyu lyonna lye basobola kukuwa mu kitundu kino olw'enjega gye balina. Pulezidenti agenda kubeera wano olunaku lwaleero nga anoonya akalulu olunaku lwe olwokubiri wano mu sub-region eya Rwenzururu mu district eno eya Bundibujo naye ng'abantu bano kye baagala okuwulira ddala agenda kubayamba atya okulaba nti at least baliyirirwa kuba ebintu byabwe bingi nnyo ebyayonooneka ate ng'abantu bano balimi b'ekirime ekya kokoa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pay your water bills using My Airtel app. Pay water bills using Airtel Money to keep your water flowing. Open the My Airtel app with